alien ogenda kunyinyonnyola. Lwaki manto nnya ku listi yo? Oyo alien amanyi bulungi nnyo. Nsobola nnyiiga ne nkwata mu bintu. Nyiiga alien. Eseza gwage no liente yafu. Mugambe Zubeda yagambye. Obuzibu olina. Alien nyiiga manje nafa. Omanyi lwaki ndi mumpi? Nayagala dda okutematema ggwe. Ntoyagala kuntema, oyagala kundya bya ddala. Nako oswalira mu bigambo. Ki naawe? Kamukundi ekyo nkyapamye dda mu kikopo. Kipamemu. Njagala nnyo okunywa bbi. Otegere nsiri wa muzannyo. Mbukade badde omuntu amyamuze waliwo kiyinza okuŋŋaana okulya temutwagaye bbi. Omanyi ebbanga emuliridde bbi nga temumanyi. Ate nga tetumanyi nkuba abantu bimbo ne bemmulya. Omugambo oli muwe Minute Maid manyi ogenda mu luumu. Lwaki? Minute Maid agenda beera mu Panadol ne Caliform. Ndyoke mbateeke mwaliiro ku kitanda bwendi. Nveerinzire no ngaasuna ennanga piano. Mugenda ozuukuka nga mulaba muli awo muli bangi mwakoye nga ndiro nga happy birthday to me. Nga mbeesokola mbwa mmwe. Executive Media. Focus, innovate, succeed. This must be ECOP on set. The Lane soldiers are in place. Follow us on Instagram at ECOP Photography or call +256 702 935 078. Don't forget, they do it smart. Book with us today. That photographer your mama hasn't told you about. Falling for all events video and photography. This is another ECOP crime. Oh yeah. Tajja kigamba ne mutima gwawo. Mutima we gwali gutula kati waliwo space tusobola okuteekawo kakamotoka. Kyova gwa akasabuni toggwawo. Ndabirira baani. Ndabirira ngalo. Tolaba ziri kompeta. Soko isewa akalango kamukoowo. Banne tubakoowola ku Bat Valley yogera bulungi mukwano gwano bwoba ne shows zogera bulungi mwejjemu okuwala n'abakooba mmwe. Wejjemu okuwala na mukoowo. President yaddi. Nkimanyi aweze emyaka 46. Mu industry. Ate era nkimanyi show 11. Saturday ne Sunday weekend. Weekend. Sente mmeka okuyingira? 2. Ate endala? 5. Ate meza? Emeza ya 5 na 3. 5 tekuliko ya 3. Ati nzagamba ndi tajogedde kasa tagogedde kasa tagogeddeko totta kivulu kya musajja. Kale mukodomiwo. Anze muganda wange. Tatusobola kale. Nanti ab'omutima be baamukuza. Ne baba ng'afuuse bamuwa mutima. Ne bamala okumukuza maama we wampologoma mama wange wampologoma. Ngo tosibye munyo ne jjagana baba. Nze siri mukwesiba ku ggwe. Wama basobole bajja mu mbakoowola. Mbakoowola ku Bat Valley. Bamubuuzi. Weekend eno nga tuweze emyaka. Mujja muwakire omukulu Alozias Matovu Joy Mukatemba. Tuweze emyaka 46. Ogenda muzannyirako jjukira be yakujjayo. I wasn't casted. Teyakukasitinze. Oba toyina views. Sirina. Nedda kuyimba. Njukira oyimbanga kkere. Bale mane nakubuza ne wano sina views. Omanyi views ndasigaliza wano sijja kutagala nnyo. Atozisaasaanye ko. Eri kasibada mu byaffe ne wano wowe siva. Nenga oli otya? Ndi bulungi. Wataddewo obunkenke ennaku zino kati bino biki? Biriwa. Bino. Panna. Leeta mpulire ekiriko. Gwe wakula simu ey'okubiri waletaddewo obunkenke. Leeta mpulire ekiriko. Tekuli music. Leeta. Oyinza n'okuba oli wano owuliriza bya buseegu. Leeta. Nga ndi ku maloboozi ga mu kisenge. Gwe nasanga ettaki headphones ezo headphones. Naye kankubuuze. Nasanga ettaki headphones nga za mitwalo 3 ejja $. Gye ziri. Kali zezaali za mutwalo gumu lukumi olwa $. Yasamira mulimu gamwaga aga bbulu n'aganyinda agakusuntamye. Naawe gira akayindo okakulinga otunyongeza. Ndio omuntu aguze nnyo sukali bamuyongerezayo obuweke.
Nebye ebinyo bya siri. Nabikuuse nno jjo. Kyovula kati nsinika. Lubadde mu luyero luli. Wabule wole ne balukuuta lonna. Nageze okubira kagattaje bamukola ebinnyo. Ng'aliwo oyo mu binnyo. Ng'essimu bw'abeera n'emigugu essimu agiteekako kaafe ebinnyo. Ate si yatuusemu eri ebbanga. Ate azimba wano. Era omuntu bw'okula. Agatta azimba wano. Tazimba wano ly'ettama lyakulukuta. Erinnya lyamulumye ng'azimba wano. Gwena ewulira ate obuzaako emyaka emeka? Yasamira mulindooza kati nze nzaala nnyoko ne kitaawo ne jjajjaawo n'abeewammwe bonna pita buyisi jjajja nja Samira. Muna omuntu bw'akula dda olw'okuba mbu nno ntegeera okukusinga Mavini nakusanga ku royo nga yemmwe abazimbye royo namwe mwazimba stage y'amasiikini ku lujjuliro najjo olina omuzannyo n'embeegomba najjo olina omuzannyo ng'olina n'awadi z'olimu ez'okuroyo theatre naye ng'ogenda n'okujja ku royo nga wazannya dda mu gundi famire yange eri mu katemba famire yange eri mu katemba naye gwe mu ssomero wali ozannya wazannya mu kigenyaage wali ozannya mu katemba singa wazannya ng'omuzeeyi gwe tewali mu gundi mu saidi simanya biki that's life mwattu Sajenti Mpima yego mutawani wa Sajenti Mpima gwe tewali mu that's life bannange wallahi oli kakulu nze siri mmere nsi yonna ekimanyi ne bw'oba weekaza mudomu tewali mu saalimu ekyo okimanyi naye ggwe bulungi nnyo wazannya mu Sajenti Mpima Sajenti Mpima yani wali mutabani wa Sajenti Mpima bajja kulimba mama kwe kuva nze emyaka gyo teri muntu alina myaka gy'alina mannyo ga siriva baali bamuyitaani kannamugamba naye oli mukulu oganye buganyi kwasa nagamba luli neŋŋamba sane ekyekiwambasa amannyo lwaki oyambala amannyo bwe mba nazanya namugamba omuto kati ndowooza nali njogera wali oyogera ate yali akaaba andi wakwa bwipati yakaaba nze nyingira bakayimbira nga sitegeera omuzannyo gwagwe nasooka okukola nga lwaki oyambala amannyo lwaki oyambala kipini mu nnyindo lwaki oyambala amannyo pini nyonso pini kiraga nti kyuma gwe lwaki ojjamu amannyo lwaki wana amannyo goleka ndabe layini yo yonna eno eyeeno yonna toyinaamu yadde ekinnya ekirimu oyinamu ebinnyo byonna bya siriva ogajjamu bwoti nozzaamu siriva omuwa mmeka tegavaamu ne bwonkuba ekikonde kuno lina bali kuba ebinnyo byotambula andi mpozi nga bazegabba kuba go gabbeeyimu anga akimanyi si gabbeeyimu nindako ndabe siriva enyiniyo nobagabamu kopi bannayo nili bukwetunda gira ekigundi ndabe owayomberere ki naawe njagala bakinnyo kyo kibadde kikyange kale omusajja yalina amannya amalungi ensi kadwashi yakuteekamu gundi gano nga bolaba tata w'abagundi waba Kim Kardashian bwe yagenda ne bamukyusa system kati bamulya kalinange nateekamu ebinyo byange nga mbyagala nki gaki wateekamu ago linda we yali kunkumuka ngamba agago gwolinjaja nyamba ogola seti yange weeri nange seti yange weeri anegambye mbijenda obbanga lyankumanyidde obadde ng'okaaba ebinnyo byo nga bikuluma ani agambye mbu seti yange gyenasomesa P7 teriiwo wagiteekawa anti ne contractor zonna zaakwa ndabayo okuva eno mpaka eno toyinaamu linnyo gwe ow'emmere akubanja ow'emmere gyo yazze ng'ogenze wadduse ani mwayiza omuze oguli awo nemmere ne mudduka wali akatogo n'odduka bannange ekintu ky'okulya n'obutogo ne mudduka mukyejjeemu kajiiko wuuli omuwala ono ani Shafiga lwokuba kati akubanja ye Yerusaye ali natuuse ddi ku lifuuka designer wa Shalom ali mu jaketi yange akyakyusa costume abadde agenda kukola interview nze nga nsikyusizza hagomne oli kyetwala like you're not professional for you professional professional wakakola bumeka kuva najjidde leero kati kano kakusatu nzirako kakuna ngolaako okutaano ngende nkolaako omukaaga nze yakakola obubiri kati professionalism banna engoye zituuka ne ziggwayo engoye tujjukira ffe tetuyina atwambaza engoye n'ozambala ng'ate bw'ozigaba munaye wali onja Samira nze yali akola abonaabonera ku TV ngamba sana okikola otya ndowooza kati gwata kati onsinga okiraba ekyaki ekyokukyusa kagoye nze nali natandika dde okubonaabona kuba ebbanga lyenakola ku TV era nga tetulina nnyo atwambaza kale baba teri buzibu buli mu kwambaza omanyi okwambaza executive media nga tegwanga
va ku online ne main media stream BBS nga tegwanga eri bugabo yali namala vayo neriyokegwa osudde TV z'abantu singa bakuyiga si TV twagisanga olwedde gaali malala ga boss ne executive media fa bagisudde olza singa bweri mama sifa abagisudde executive media tugiyamba nabuyambi okubaako gwagiyamba gwagiyamba kufuga wabingamye tubyogera nze nkola executive media mu mbeera yonna nange nkola executive media mu mbeera yonna neka kaziboliga mukagwa mu basi bannange bagufuuyira mabega banaliko gamba mwani afuuye guva mu maaso oli kabi olese ekibuuzo kyo ekisuno ginteekako bango bamusabuka okolene kajiiko bango musase sigwe host naye nkulayirira wallahi tugenda aba nfulumiza ulisti yange yabalo bengendo loga ulira andi webyatuuse bwokuba omuntu akolopa mangu kati kankukuba ettalo waliyo obujulizi obuli ku poliisi obw'ettalo kuba ettalo n'ofiira mu ssabuka waliwo omuntu wano alemezaamu tukoze tutya n'agamba mtotawaana mbadde ndowooza siri bize nnyo nga simuwa budde kati njagala muweemu obudde mu wiiki eno ojja kumbuulira abantu kati baluga ebyaddala aliyeni alimu ku ddogo nga siramu yadde akawewo aliyeni alinamu yadde akawewo alinamu yadde akawewo akakola kati wulira anti wulira kati kamukunyumize nze mumanyi mukunyumize muleke munyumize ate bw'oba onanyumya basitatiisatiisa naawe bwe waddukana n'amagezi ne gagaana kankubuuze bw'oza embeera yonna eyo gy'abadde ayitamu omuntu wa bulijjo bw'agituukamu agiyitamu lwaki buli mbeera gy'abadde ayitamu abulamuko ennaku bbiri abadde bagamba yekowa rasita sijja anti kati bwe nkunyumiza ebintu ebyo kakubuulireko omuntu yenna alina katonda wulira katonda waali naye ebyaddala Zubeda towakana eddogo mweliri eddogo gye lyowakana eddogo gye liri siwakana kati yagambyeko nti ngenda kusindikira gundi malayika Gabudyeri yagambye omwaka guno teguggwako abo bamenye anti n'agamba wulira yagambye bw'oba okyali ku level ey'okusala nkoko mbuzi bireke ye bw'abagenda balo gagenda ssala nte kuba alina obusobozi bwayo akisobola kati abantu bagenda okuloga balangirira kati kankubuza ekintu kimu bagamba eddogo ly'anaaloga takumba walaba evidiyo ya Mama Fina gye yagambye ti bulijjo omugongo gumulumirira naye aliyeni bwe yavuddeyo n'addamu n'alabika n'atereera Mama Fina omumanyidde muki mu ddogo si musawo muganda wa kinnansi tayagala nya aliyeni sikini tayagala nya aliyeni sikini kati asobola omwebuuzaako topu asinga n'agaana omumugamba lindako kati aliyeni agenda omulogera Mama Fina nje twabadde mu meeting ekiro bannafangoni nga batubuuza kweno lisiti tugattekaani era gwe nakuutiza nnyo tonkuutiza nga nze bwe nabadde namwogerako ki obadde ojja kusala ekiralo akabuzi ke wajjayo ako notajjayo yange ate kusanda enzirayo wandigeze n'okimembuziwo toteekawo mpalana wakati wange na aliyeni aliyeni amanyi bunyo gye tuvudde nze nayeolaba byonna ebibaawo muntu wange simujjonkera totegedde lwaki nakuutiza tayinza kubanga ne ku lisiti natonyekera ima natonnyeka aliyeni ogenda kunyinyonnyola lwaki ima ntonya ku lisiti yo oyo aliyeni amanyi bulungi nnyo nsobola onnyiiga nenkwata mu bintu nawe olina ebintu aliyeni amanyi ebintu bye nakwatamu okubeera bw'ali kati nyiiga aliyeni eseeza gwange nolye ente yaffe omugambe Zubeda yagambye obuzibu bwolina aliyeni nyiiga manje nava omanyi lwaki ndi mumpi empewo zikutuulidde amanyi lwaki ebbina olumu lijja olumu ne libula aliyeni ebyabimanyi jajja kaseegu you know why tobeerako awo olowooza yadde abafaamonyaokunteekako ku lisiti omanyi bulungi aliyeni amanyi gye mujje omanyi lwaki aliyeni sikini muno aliyeni amanyi gye mujje omanyi lwaki mu ssaawa atemyamu emirundi 19 tagisusaamu 19 bw'ati omanyi lwaki atemya bw'ato omanyi lwaki mu lunaku assa ebikkowe 15 assa 15 14 omanyi lwaki aliyeni mu wiiki ayasimula emirundi 3 newaba lwadde senyiga yeewala nnyo okwasimula 3 mu ogumu gwe ddawo ogambe mbu gye wava gwe wayasimudde wasize ekikkowe gwe osa ebikkowe 2 olunaku gwe
Tonda mukutisa tisa. Ewamwe waliyo basezi. Waliyo basezi ate bali abakukyalo tebali abapya. Omanyirwa ki babali misana. Kati gwe tontisa. Omanyirwa ki babali misana. Banko no mugambi. Omanyirwa ki babalinda ne babawoni nga bawoni. Nalinda kasezi kamwe kankwate konkala ng'ekitambo. Nze ndi wecha gwe. Wasanga kasezi kapya. Nze ndi wecha go obusezi bwabwe bwabuka mingi. Amma twagende wamwe nenda banga bali aba. Eri ujori akatulira mu kikoja tutwale. Samala bagama mugende motoka neta sikira mu bikajjo. Gwenze kusasa kulya gwenze nkubulira. Just ekitambo kisangambi tambulira unakantuko. N'ekitambo ke kiri kuvaamu. Olinga tozuka nga nakulumyewo olinga apple. Nayagala dda okutemaatema ggwe. Ntoyagala kuntema oyagala kundya bya ddala. N'ekitambo kikyagaanyi. Kitambo kingamba sooka olindeko. Olimba. Tewali kitambo kyamu oyina kabuseegu yakuliko. You want to chew me? Ndimu bachi. Minati made. Gwe kati obongo obugenzi neze kukakasa ikintu kimu ffe tuli basezi. Bambi shira week ejagenda. Shira ki? Shira price. Haya nakakaza ka Tanzania kwakwe kagenda. Week ejambo no gundi ya mwete yamukoze yamulese kyeki. Week ejali nyamu agenda ko waka. Andi twatandise. Ekintu kye mwatandisa ne kyabadde kino. Ana kati shira kyalina okukola. Tazza wabula yeetangire. Kuba ate bwozza kyetuddamu osindika. Olegezeko mmotoka z'empaka. Gye bayita N11. Omuntu anaakuloga takumba. Omuntu anaakuloga akulogerawo. Twale eri. Ali twalire twagala bagambe. Mulogerewo. Twagala bagambe. Mbushire ennaku zirazimbye ekigere. Twagala bamanyi wewe ekiva. In case nyinde wedda wa. Lui yetonze. Teri tetwagala yetonda. Yetonze bami namga papa. Ne penge. Penge bami namla byengane. Kati penge. Twagala okakasendi. Empewe ejje Bulaya. Bangambe empewe ebuuka. Oyali yeni alina omusantima baguyita omusantima. Guyina passport. Gwaze jjo mu meeting. Nga guvaawa. Ffe twagulabyeko. Guzunga tegwogera Luganda. Guzunga Sweden. Tegwogera Luganda. Gwagala umudde. Abayina enviiri. Abayina akuuma wano webati wano. Guli omusantima. Gwagenza okujja ng'oledde visa mweri mu passport. Binze natidde banna. Nga bakonye muda stamp bwe bati. Era kugenda tambula mawanga g'abakyeruppe. Kati penge ajjemu pini. Ne bwagijjamu. Asale enviiri. Ne bwagijjamu. Era gwe gwenyini gwegeze n'obufaananyi gogamba yo si yono. Mugenda kwa mutukoze mutyanana atugamba wandiika. Labayo. Kati yagenda okwega wandiika ndi penge. Bamuloze ensigo. Okumala guli omusantima gwabadde muzibu. Gwalese before and after. In case wasalako enviiri gumujjukira bwe yali. Era penge kyolina okola kiryeja. Alijjajjako kufangoni. Niyo omusantima we gusimbulira. Naye nga lwaki omusajja mumulinyisa ennyonyi. Ye lwaki abadde ajjogera. Nedda. Asobola okwetonda ne mugamba emitwalo bitwala nnyo nga biri serious. Babadde boogera bakkaatiriza kati buli abadde ayogera nga akkaatiriza. Junior. Kati ate oyo gwe gwagabera okugamba nga ye tannaguleeta omusantima. Gwali gwayagala dda. Kugambya lyeni nga tannaleeta guli musantima. Nzi twagulabyeko n'amaaso gaffe. Kati okimanyi ogwo omusantima gwira be gugenda okukolako nga kukolera bwereere kuba gwayagala dda. Junior penge gwataddemu ne air ticket. Ate first class. Naye abaana abeetonze. Ekyo nnyo gwatugambye gugenda kuddayo n'omuguwa ogu mukakase nti yeye. Omuguwa? Ne stopa ya pini. Mukakase nti yenva eno. Era omuntu ajakola video agamba omuguwa gwange sigulaba. Gyali emiguwa 35 giri ya 34. Ne pini yange yabuze. Stopa. Bintu biri serious. Kati twavudde mu bintu byagamba mbu tugenda bakuba tugenda kukola ki? Kubanga omuntu bwakuteekako ekikonde ng'ogenda ku poliisi. Kati twagala tugende poliisi terina bukakafu ku ddogo. Nanti yalangiridde. Tukuwumule ewali ettalo batugambe litalinnya ki? Tugenda bakuba emisantima mujja kugiwulira. Kati ntalo za misantima. Eka tomanyi nti abantu balangirira okweroga okwa ddala.
Nze nina bemmanyiwa batalina adda akawewo akakola. Ojjukira video gye yakoze nga ali ku piki ng'avuga piki ekiro. Ne banga piki yabadde emusse. Anti yabadde emusse naye kati omanyi gy'ali. Anti awo yabadde ali mu gateway ng'asimbula. Ali ku lusozi Lwenzori. Amaze ennaku eza gy'agenda okuva enkya. Tabanga yabadde serious. Alina sherira. Aluwa. Independence. Kati agenda fa ku Lwenzori asale busazi. Ali serious. Ku Lwenzori bangamba wali buno obusajja. Oh, buno obumpi buno. Anti gye twajja omusantima. Gwe gwamutaasizza. Anti gwamugambye gwali kumugamba ina simbula ssaawa 2 n'awalaze empaka era kasaya tagadde mu bwati yakonye bukonye tetoze ali ku lusozi Lwenzori abadde bamuyita kugambye kati byaddala biri serious kano kimayanza n'obba waali awo nga tetumulaba talina waali omusantima gumubuza talina waali nze nakugambye ayasimula mu wiiki emirundi emeka nagambye emeka 3 oyasimula emeka nze njasimula siyasimula tolaba gwokyali olaba tebanakusaladde katambo kemasaka abasezi bemasaka tebakusaladde akatambo mu mwezi oboggolamu emirundi emeka lwaki mboggola ndimbwa kati ali yeni aboggola emirundi yenna si ngambwa omanyi zino ensolo ezibeera ku nsozi nga bwogamba bbeeyi oba ekibe kanyanjule program oya tonayanjula olunaku lubeera lwakuna essaawa zibeera 12 tubeera wano mu Sabuka. Njagala okutegeeza nti programu yaffe eneewagiddwa Rachel Autoparts awo anti ali Dubai awe wakisekka yagenze Dubai kusuubula naye kati bwagenda bagenze ne business ali mukungulira sound yambuza gulira ekye Dubai nze nga bw'omanyi nasabye sound ogenda tandika event nasabye buno anna abundeetera anna ali mu bunde ani oyo banange birthday galo nyabo enambwayo birthday ya leero anti fe gwe yasamira muri feba ya leero happy birthday to you happy birthday to you happy birthday dear mcharaji happy number 2 hi darling bakuwa akatebe banaye muwanga ku muntu akatebe naye mutudde omugenyi wange nawe yasamira mulimu gamwago oli si muddugavu omusajja omulaba wamba mpanvu ogamba musajja mbadde mayoga mannambwa ayo soko tunneko eno tewawona obufumbo banna enjogera gyayogera oyinza ogamba nambwayo njagala kumanya birthday yakwambazanga si Gibbs Bridal mwabamu abaagala okunsuula bizinesi nakagitandika naye mikwano gyange mundoga mwagala kunsuula ate Haji lwaki ali omu ku bantu abannwana musajja omulala Haji naye namba 2 nambwayo lwaki tewazze ne tukwambaza ku Gibbs Bridal engeri gyogeremu ab'emasaka oyinza ogamba tewamubugumizangako kawero A few moments later. Nako oswalira mu bigambo. Kinaawe. Kamukundi ekyo nkyapamye dda mu kikopo mu. Kipamemu. Njagala nnyo okunywa bbi. Otegere nsiri wa muzannyo. Mbukade badde omuntu amyamuze waliwo kiyinza okuŋŋaana okulya temutwagaye bbi. Omanyi banga emuliridde bbi nga temumanyi. Ate nga tetumanyi nkuba abantu bimbu ne bemmulya. Kati obadde oyogera tekirina nnyo. Andi mbadde ngamba ggwe. So Gibbs Bridal eri awo Kisaasi naye abantu buli omu akola birthday nga nnambwayo. Oba n'obakuwasa oba n'ogenda ku mukolo oba nga mulinayo ka bridal shower oba biki nga tewagidde Gibbs Bridal oli omu ku bantu abaagala okunzita.
oli omu ku bantu abaagala okumpa obutwa oli omu ku bantu abanneegezaamu gwe ne bona ofunye ekinyinda ekikulinga ekufula eggala toyi gwe kikajiiko ne kati kakubuza ekintu kimu gamba abakazi kati lwaki ffe abasajja otunyigirira muyina mikwano gyammwe abakazi nze sirina bakazi muyina abakazi bemubeera mutembeta ku zibbaatide mujje mbapangisa engoye kati ewanga abakazi bonna olimba ggolo okuba akasabuni kakonna kyova olaba nkafunyemu kabiiki spams zo zeesiba kazija zeesiba zaali zindeetera kyakirungi wabadde omalirizaayo lekyo naawe lekyo ali awo wakisekka bannaye atunda sipeeya omulungi ninja kutwalako walekyo ampe sipeeya waki w'emmotoka bwe nagirina wantwalayo anti kati asobolera n'okukokyayo naye tukireke nja kutwalayo gundi ntwala ng'oli mugagga toli mwetaavu abanna bireke anti olabira ddala nga ngaba so eno sabuka gwe ne kati kambuuze n'olima mwai akajja eno program bagala gikuba kigwo oli gwe twaza mu kifo kyakagatto wuuli alali ali kudana mwalinga ali emulago oyo mukozi netagenda kukola tugenda gisigaza gwe shalom naye tali mukola tebakuwandiisa wano annange naye lwaki bbaawo omulwana nedde oyo mukozi mupya wasabuka yakuba akagatto olukokola bwati naye atulumya bulumya shagiyingire eggwa tali kumulamwa yowe bwati bweyangamba musimanya enviiri zinywa nenamamwa ganywa kati akola kiro tajja netukola naye singa wali tolina masulubu ago oba ensi yandikuzeewa naye nze njaganya abasajja balina ebirevu naye omuntu alina buno ate n'abuleka ne bubanga obusunsumala buti omanye kiba kitegeeza ndeka tosiiyibwa kisi yesiiwa kubanga kalina okutasobola naye kwenogono gasiyamuloolo okwagala ono nguma nendya bibu mwezi nedda kalekemu njagala kalekemu njagala nkute kisiraani wantuuka olina obulevu bukoma wano nali kulisiya minati maidi era gwe tojja ku birthday yange buli mwala gwe neegombye guno omwaka nga tampa ate kati gwe tolavaako ona neegomedde ebbanga naye kyamulema okwatula wulira tojja ku birthday anti birthday yange buli muwala gwe mbadde ngamba obugambo bwange obuwoomu birthday yange natera otuuka December guno omwezi gwekwa gujja anti mbalabula ngenda kolagana n'omwana agenda obasaavinga bwe mugamba oli muwe minati maidi manyi ogenda mu luumu minati maidi agenda beera mu panado ne caliform ndyoke mbateeke mwaliiro ku kitanda bwendi nveerinzire no ngaasuna ennanga piano mugenda ozuukuka nga mulaba muli awo muli bangi mwakoye nga ndeno nga happy birthday to me nga mbeesokola mbwa mmwe saitwani birisa na jimu omuntu n'abeekubako mwaka mulamba tojja nze nkulabudde tojja saagala onyiigire tojja egenda beerawa venue ejja lwaki oyagala omanya venue nze kennyini nkulage nti abawala bajja kukozesa naawe wenyini ebitundu byo bibule hati gwogamba okunkozesa naye gwe tokimanyi nti ngenda bansibye putulu ngenda siba putulu mina ne vayagula nyweleko nekidomola kya gundi kali battanya ekyo kicupa kyekyani gundi bagiyita gundi eya gundi bagiyita birthday yankya nkinywa leero eyo nomuzeeyi bagiyita ani kiiki biki kiiki starter akamuzeeyi yakatumya erinnya naye simanya bakanakola silent kiiki simanya tekajja kukola naye omusajja temumulwana muzeeyi kagato kati yazemu abo alimu abo mama akantu kakatunda emitwalo 3 ngagaji akadagala kaleeta mwana maanyi ga kisajja nganga kasaaji nzibukula ki kyesaazibikira tekakuba ddagala lya musajja wootyo nedda abagula bale omusajja wamuleye ng'oyisibwamu amaaso nabakojja kagato munange mbavini mbadde njagala kukunyumiza ebintu byensi bizibu munange naye emboozi negenda kundekawa nyumiza nze nyumiririza mu jimu
ate balika abajimu leero bagenze kusuubula sabula omuntu mbwegwe nga ffe tukunyumiza yaffe ojuzayo mu jimu oza luliko kitera ngamba Maadi hey. Maadi yasanze abantu abeerira ku booda Maadi yankubira bulungi esimu nangamba nesane vaka sabuni babadde beerira ku booda Kajiko naye wakikolako dda ogambye Kajiko agambye ebintu abikola dda pannaye munnange omusajja mukwano gwange omusajja yawasa omuwala embaga nno makeke ne bambala gomesi ne bambala gawuni nabanno kali ne bambala gomesi ne bambala gawuni naye ng'omukazi tanaaba embozi ekujimba ali kunyumiza wendi bannange omukazi nga tanaaba wallahi billa tewaliiwo naliwo ng'omukazi tanaaba mumutanaaba nga kati walaba nga sharia bwenjirimu bwenzira yeeka bwenneebaka mu sharia nga bwe yeebaka bwazuukuka ng'asenya ng'azigyamu engoye ng'ayambala endala ng'agenda teyekubako wadde kawayipu kati atuuka awunya omusajja amugane lwaki tonaaba akwata ekivundu akwata emmembe omusajja amugane lwaki tonaaba ng'anaaba teyamusitudde namukube bwe namuzze ewaabwe n'abaga bannange mwana wamwe namwe mumubikkuleko mulabe ekimala kimala mumubikkuleko mulabe kyendiko mbadde nsula mu mochali nga bamuwa mulimbo yelimbo mochali baalabye emisinde kuva wa ssenga nga kyala teyakirabanga omanye bokisi y'ebinyeebwa ekutte oyo muwala bamusibirako ebintu bwe baali bamukima basibako ebintu omanye bokisi y'ebinyeebwa ng'ogifumbye bulungi kinyobwa nekikwata nekikwata bulungi nnyo nekireeta kabuttu kagulini omwana ali yaleeta kagulini kati kambuuze yomuko abadde alya yali yasooka ng'alya ennaku ezasooka kati natuuka ekiseera nga yeewulira kati ate baŋŋambye nga wakolera awo ku luguudo awo wansi awo ku luguudo abadde mutembeyi ku luguudo bwe ŋŋamba oluguudo abakolerawo bamumanyi bayitawo ku luguudo anange nze ndi wakaboda ku luguudo mutegeddewo tutegeddewo wakolera ku luguudo banne babuli kyanga nga bamuwulira kubaba nga esekisi awunya sekisi yabadde awunya nga bamuwulira mwannaabwe ng'awunya sekisi w'okumakya oyo kati nga sekisi amugjawa anti omusajja baba beegasse omusajja amulya mu masiki anti jukira ogambye yasokanga n'amulya bambi bali wekyasukka nabeera ng'amugambako amalayo bibbo bye yatwale wassenga nabeera ng'amugambako n'amubaddiza kati omuwala obufumbo ne bamugamba kale naaba oddeyo omusajja bambi yali agamba mukazi omuga atandika onnaaba omuwala yabagambye obufumbo awo we buyise wallahi billa emboozi ntuufu ayinamu kasente omuwala wakuluguudo awo akuba bitabo bano abateekamu ne bagirawo batikiti ne babikwasa munnange omuwala bufumbo we buti awo we bwayise gwe mulamwa bannange gwe mulamwa ne ŋŋamba kaakati bade teesaako kiteese tukiveeko leeta omulamwa omulala ne ŋŋamba singa abafami singa bamukuba olupiira ne bamuzaayo oyo si wa lupiira luno lw'emmotoka oyo si wa lupiira olaba ne luno olwagundi fire brigade lumusobola balina sooka kukola batya kati oyo balina mufuliyayo bamuwawula balina mutwala mu galagi ne bamukuba gasi kati gasi oyo agagambula ebintu ne bamusooka ne bamugagambulako leeyo eyo ne bamukuba libiti munaye waali awo obufumbo bwaganye ye bambi era kati yabadde teyewulira munaye abantu abawunya baba tebeewulira oba badde ku mulimu oba minsoni bwaganye era waali awo ewakaka abawunyirira abazadde nabo bakitegeera oba omusantima gwamugamba okugaggawala olina kumala myaka 5 nga tonaabye amaze omufumba bbanga ki oba badde amazeeyo 2 musajja agumiikiriza bannange olaba nze nyasa ofuuwa bufuuyi n'osiba emyaka 2 bantu basiba beefuuyira naye twala eri ebintu by'ekisiri fuuyira gw'olina toleeta mazi wange fuuyira gw'olina fuuyira gw'olina abantu beefuuyira wala eyo tekyali mboozi oli n'abuuza munno mpadde nange kankuwe nyumya ebyekisiru byonna nyumya ebyekisiru byonna bw'oba oyagala fuuwa gwekamire ku luggi eno gy'oyingira tooyi oyingiza mazeno tooyi kati gwe tonabeera na muntu gw'oyagala omuntu gw'oyagala ne bwafuwa bya tebiwunya maama nakwana mukka
Choka moyaga mtu wala akafuwa genda afulumi. Mama bwafuwa ntendere nchansange bbi ku sinki. Ate sawana. Tayinza kuteeka ate bbi ku sinki nawe. Ate kati njawulo eri wakati w'omukka ne bbi. Waliwo omuntu akufiira n'ogamba yandipamye. Siya. Mutwefuuyira mu relationship. Zunza mazigo munnange. Tonyumiza ate gwe ebintu tonyumya bya kisiru. Ebyo bintu byoteka mitwe gy'abakazi ebyo ebyekisirusiru mbudde wakafuuyira omusajja olwo baakwagala. Nja kukuba omwana w'omuntu engumi. Wali waliwo omukwano gange yanyumiza bagenda mu lodge moteri n'omusajja. Omwana n'agenda emmanju n'ava omusajja yali agiyingira bw'ati yayambalira. Kati kuba akafaananyi ng'ogw'omukogulade mu nnyumba. Nasamira muli abo banvaako n'okunvaako. Ebyo ebintu byoteka mitwe gy'abakazi ebyo ebyekisirusiru ebyo. Omwana akunyampira nga lingali ku promotion. Tonyumya bya kisiru. Myaka ebiri. Omusajja ng'abadde agumye. Wallahi bambirago omusajja yambi namwagadde nnyo. Emyaka ebiri nga agumidde evvundu. Abakazi lwaki temunaaba? Emyaka ebiri nga agumidde evvundu. Ffe twewala vvundu lya ddakiika. Omuntu agumidde emyaka ebiri. Nga ate n'ekiwunya akimanyi. Naye kati adde yeebaka atya mu ssuuka. Abasula mu ssuuka. Babadde mu single room. Amaka babadde nno mu maka. Nakiego omusajja abadde asula mu ddiiro. Ayinza nako abadde yagumingiza mwala bo babinaakyukamu. Abadde asula mu ddiiro. Naye kati okyokola mukyalawo abantu bonna njagala mbere bagumiikiriza naddala abafumbo. Mugambe jantu tunaabe ffenna ng'omukuute. Ogireetenga laavu. Bannaye. Omugambe tunaabe ffenna. Tetugenda kubudaabuda bannaye. Omugaja jantu tunaabe ffenna yalowooze nti mukwano. Kati kagambe ekibi kimu. Ojja genda olaba ng'akyadoptinze ekyokunaaba. Kagambe ekibi kimu. Nange ebiseera ebisinga amazzi mpitamu bayite mu lukwakwayo. Ate nze mukuuta omuntu. Nange nkomawo nkooye. Ne nkama ngenze nnaaba. Gojjookebere. Oba siriiko nguudo z'amazzi. Ngayitamu lumu lukwakwayo. Gwe maama gogana okunaaba mbu nkunaazi. Ani? Nedda nti guba mukwano okumuyigiriza kiri. Wakali omukwano. Wakali omukwano. Ewakabadde tayoza bintu. Ekikumu Marvin toyina ggwe laavu. Naye abantu abalina laavu osobola okukumaakuma omuntu wo. N'omuyigiriza okunaaba. Okwefuuyira it is just a minor thing in marriage. Nanti wagambye mune mwefuuyira. Kale bane nkuba akafaananyi ng'omwana nyinyampidde bannange. Anti lojja ku polisi nonkeberako. Nja kuba omwana. Nsoka komba kigayo nenkuzibikira nti. Nekuba ng'omukka guli munda ebikonde. Bagenda okkuta. Ng'ofuuwa mannyo. Ebyo muzunze emikka mugijjawa mugireta maka g'abasajja. Babatende. Marvin olina busungu bwo. Sirina busungu. Eyo si nsonga eyinza kwawula bantu. Njogerera abasajja. Eyo si nsonga. Waliyo abakazi waliwo omusajja eyankonamu nga mukazi waafuka ku buliri. Ng'anoonya ddagala. Omukazi atanaaba n'omukazi afuka ku buliri. Mbeera n'afuka. Ayenika n'anaaba. Ne bamugamba omusibirako ekiveera. Nedda kati tukolemu vice versa. Gwe mukazi. Nze musajja atanaaba. Ekyo kiraba. Laavu ye eri wakati erazeewa. Tukwateyo omwezi. Nkuyigiriza bwe banaaba like. Nonnaaza. Onnaazaako? Ne gajja ntunaabe ffenna. Kati bino by'otambula n'ogenda emyezi ebiri. Mbeera nkukubira n'enkujjukiza negamba nnaabye. Nekugamba nteeka ku video call njagala kulaba ng'onaaba. Yina ngirayo nga neesiimula ne tawulo. Ogenza ogikuba nga mbadde mmaliriza. Kuba mba mmanyi ekizibu kyo. Kati mba nnina okubeerako. Kati oyinza kikola bbanga ki? Oyinza kunnaliza bbanga ki? Myaka 4 5? Mu myaka 2 omuntu aba ateereddwa. Anti ebiseera ebisinga n'omuntu alemala. Gwe tokirabangako ng'ebiseera ebisinga omukazi we wakati alyanga bbawe tannadda. Tokirabangako? Kati oyo aba yalemala. Ne bwadde ewaabwe ng'anobye. Ayinza omala wiiki nga tannastabilizinga mugongo kukitegera nti bbawe taliiwo. Nanti gye ngambye kati olaba oli omuwala afukako buli bbawe yali amunoonyeza ddagala. Amuleke afuke. Amuleke afuka akutula omufaliso. Ffe waffe tufuka ku buliri paka bukulu. Nze nange nakajja maliriza ofuka ku buliri. Kyova toyina mukazi. Gwe kennyini oswala. Ate nswala ki? Gwe mwe mulimu gw'omutwe ng'ogwo. Gwe buli kiro ofisa wakadde n'ofuka ku buliri. Abantu baba beebasenga bawunikiridde basuddeyo. Gwe ng'oli eno okola mulimu gwa mutwe. Gwe maye ebirooto biri mu kufuka ku buliri. Olooto olina bano bagamba munnindeko. Bakute kapiira mukkirira n'abasajja muyiga okwekuuta ekkoli baggweko.
abakazi batekako amasuuka ameeru omusajja aba yakeeba kaka nodduga z'essuuka wajja kukola ki nanti awe mulina ogulya washing machine ogamba basajja okwekubako ekkoli baggweko olwo omukazi makeup ye amuggwako ddi omukazi alina onnaaba makeup yenna omukazi yenna olina onnaaba makeup notekako kilinza nomakinga sure notekako ne toner n'olabira ddala nti skini yeetukula nga leero nava mu Hijab Nation nga tukooye ne tugwa bugwi ataliiyo ayiye omukazi yeebaka ne makeup maama nkutidde ng'oggyeko n'ebyo ne skini yo yennyini oba ogitta tewali nsonga lwaki osuza makeup ku skini kale toyina kusuza makeup abasajja fa basinza okuddugaza amasuuka tukikkiriza kabebi ndunya ke neesiga nga nve waka nenzija neeyisaako ayina leeya nnya ku lususu gwe teweefuddeeko kugambye omukazi asula ne makeup abaako kizibu kati fe kirabika tuwasaba abizibu kati baveeko ab'ebizibu kati nawe mukwano gwe yali talina mukazi kunoba yawasa wa kizibu yamuzizaayo buzza teyanobye akumyewo ekintu kye amanye yawasa mulambo guteeka ayinza oba yene gwe yakola naye endagaano bw'olifa baziikemu ono kati omulambo guli kunsi gumuwunyirira bangambye fula bamuwadde kaadi fula ki namulindi eyaaki ate eyaki eyanobwe tonnabitegeera bagikyusiza olimbu bamukwatidde obuvidiyo ewa Sale bwe baali bagiwa oyo muganda wa Bobby muganda wa Bobby ali ku kyawuma n'MP ekyagomba East bakiwadde bagizira ate ng'ozira yaki lwaki mbeera optional ekiriba ekikyoze kinsanyusiza ndi ekiriba ekyo kiriba nsooka nengiziramukko lwaki mbeera optional sika tebaamukutte awo oba oyise tokiraba kati era yandisagadde ayitawo fuula talina just buli bezi ntondo nze nina entondo yagikiriza nga lwaki tagikkiriza kadi yaffe tugikima lwakuba oli ekyansesezo oba lwaki teyagikweka kadi we batwe bagitutte oba singa agikolamu foto naye kati omukwatire wa Sale yabadde atesesa kibiina otya lindako ate oba kati wabawadde kadi lindako kankubuuze naye ne batukusanga busanzi ng'oyambadde ka bulawuzi nga kayero kankubuuze kuba babagambye buli kintu kyonna nga waliwo yero kankubuuze nga waliwo yero kankubuuze nabatukusanga busanzi nga oyambala jeze ya Arsenal toyita kumpi na Old Trafford batoyingira mu kisaawe kulambula tokkirizibwa lwaki abane mwejjemu embeera yombi nasanga busanzi gwe twawadde kadi nga amannyo ga yero mukimanyi mwagiwadde aliko bulemu mukwano tugenda gimujjako omuntu kadi emulemerwa bulemu era fuula waffe bw'atyo ne yeewangulira kadi esawa yonna tutandika campaign Flavia alimu omusantima oli kugenda ate twabamukutte ka video ng'ageya omukulu olaba fuula yabadde ageya omukulu olaba fuula ennaku ze yamaze nga talabika abadde mu nsozi ng'asirise abadde yagenda mu nsozi ku misantima nange nagambye out of the blue dida kati ani amukutte akatambi olaba ani amukutte akatambi nange gwe jagala omanyi oŋŋamba otya ani akatadde oŋŋamba otya mb'omubbi yabbye mu balakisi era abawa mu balakisi aba ye mubbi kaakatambi twakalabyeko baakataddeyo ani yakimukoze omusajja naye be yagenza olaba oba be bazibu wamma ababbi bagenze balakisi y'ebbombo ne babba emmundu bbiri okategedde ani yakutte vidiyo eri wali oba mbega nandi kyembuuza bw'oba ogenza olaba omukulu ani akwata vidiyo mulumu mwali mulimu kamera okwata otya kamera kyembuuza ani yakatadde gye yagenze baatadde kaki nga bate yagenze nabo kadi tebagisiima kadi yali na mulindo kadi baadde bajagalire ne lweyini kali naye agendeko mu nsozi agendeko ku kabo lweyini no wandifuna kadi tusetinga omuntu naye kati ne bagamba kujjako kadi bagenze wa Sale ngugambye ne bagamba bugambi buli agendeko wa Sale tafuna kadi na bonna abazirina bonna opposition zibajjibwa tugomekeza tugenze ku kisinde kyo mwena mma ku kyange era tugambirawo
for president netwakoma wa oba omukulu sale n'aba wampisa mbi n'akatandika okutambula mpola akasimu kakuyisa bubi akasimu akakaja kakuyisa bubi watya nnyo naawe kati gwe osubira okufuga eggwanga ngwina akatima kampisi ntandise ogamba abantu ewakayo tata mugambi ngenda mu government parliament nyingira tugenda yingira kuba kati kyenda bye babanga bajjako kaadi abantu bonna bagendako ew'omukulu akyayambye buyambi watandikota mu vidiyo tusaba General Sala tutereyo vidiyo 10 ez'enkizo asooka tuweeye kawempe kuba ayina ebyama by'abantu wano twagala Dr. Roy yeddize kaadi ye Dr. Roy ajja ku independent anti tugamba basooka bateeye kawempe vidiyo yeyo sana kuteebwa kuba tebatemu eyo si vidiyo eyo batuwa ne tukkuta eyo batuwa series andi ya butundu alinga yali ageze mu festival yagenda n'alaba series namba n'agimalayo yala negwega tolebere mukulembeze akantu aka kakulembesa obukulu kale bonna era ye video eri current oba kaddemu video mwabajjaeko yabadde eti adde current omukulu waizo baba tadde video ya 220 nze bangambye muka video ako yabadde ageyo omukulu mulimu amalobozi bayiza we wabula yasamira muli towakana kalabe kyandiba nga ba delegates bebamye kadi bade bakafuluma bebaziwadde kadi bebaziwadde kati bule buya taliso okubugumaga mbanzira zizayo kadi ffe tugirina kati era twogerera Gomba etulimu asigomba kadi otumuyita mama we Gomba mama Gomba abe Gomba tujja alimanyisa okwefunya kadi awo mbyokusaaga nsobola kutaya akatambika omuntu nensaba kadi nkugambye ndowooza bampe wano tutegali amalobozi bampe wano mu gundi Kampala bampe Kampala sente amalobozi Makindye we singitwalirawo anti yange ogiwanze Makindye oyina ka video gali amalobozi ge wamplayingirako mugama wange nza okutegeeza nti abantu bonna atandika obubatunulamu oyinza obutasigaza ate nga yatutunulira muwa ye bwana atunulamu ffe tunamusigaza bwe bayita owaayi wamma omukulu ye bwana abutunulamu ffe tunamusigaza kubanga tuyinza oba tuli awo akatambi ate akakulu wako kuntiko ne kajja ne tugamba ndiba otukoze otya bannange tiwali kitukoze mukana akaseera kakazigizigi nze nkubuulira ne bona ntunulira bwoti kasaka tugenda funa Gomba anti nalina bagamba bwe batumma kaadi tulaba omwana w'omukungu asomera musomero yaffe mbw ali ku basale tandifa balina amasomero Gomba Flavia wabadde ojja tuwulira kati Gomba kiwedde twagala kawempe gundi South wa Dr. Roy tugenda mwafuna kaadi naye nga temuli bamativu mu mitima kati katuto obutambi oba kakadde oba kapya nene tutandika kuta butambi baganda bange ne tutandika kuta butambi sikekyo my brother era buli muntu akwate bulungi omukulu sale kyogamba omuntu omu ayinza oyitawo unopposite nerindako wandibanga nawo tuli mambu yali simu oba yali video nze yonna video wakyuka lumu nga video yeeyo bagite wakyuka lumu nze siriiko kumenyeka nga video yeeyo mugite wakyuka lumu twalitandisa okuba posta tutandisa okwambala ku simu gaffe video yeeyo mugite nga video yeeyo mugite bale tujja batulya otulaba eshaliya gye tumanyi n'omugongo gwe mutegeera munyambanga nze mukwekereranga nga video yeggulu temukwekereranga mundaka bulazi face ate video tugitegeererawo ojja bba ne bbina nga terinyeenya nga lyakaakati tujja gambirawo yali ayambala bbina wakaddemu kuba kati linyeenya kuba bate kireke sikati kuba bate mukwano waliwo ebintu byesitatya nga video yeggulu bate anti okimanyi togenda kujja ku baloti ne bwemba ngenda kujja ne bwemba nesimbyewo 226 nzija yasamira muli
2026 ayi tulonda kandi kati nzolaba bali bangira ngenda kubujjano ngenda funa bwa minister awo no bwa minister bwenjagala ate ng'omukulu agenda bumpa sina bukulu bwenkwagaliza nzokuva tusubiza ni mikwano gyosooka tusiba mwenna mbasiba nze nenkufuuka president buli mukwano gwange musiba option ziba bbiri either komera oba okugenda ebwe oli mutuufu nzolaba jasibampa kya youth owekyalo w'abavubuka Fina bangambye ajja ku kya femero biki femero MP bwe bityo something awo mu parliament naye babaddewo omuntu aliwo simanyi kyabadde akolawo bangambye oyo abadde avunaanyizibwa ku mukyala bamukubye abakyala babakutte ebiki ebyo abadde akola ddi naye kati gwe muli tolowoozamu nti Fina agenda soka kujjawo gwe Fina nze naye tuli tuti naye namugambye anjokyeyokko Fina nze nange nekitange twali tuti naye bwe bampa obwa youth nga tava ku poliisi lwaki paka wenda malako ekisanja abamisaawo ng'awuza naloopanga oli hani ng'esawa era amanyi agenda kunzija bukulembeze kati Fina tasobola kwesembereza kuba kyakola okikola tasobola kuba gwakati kakufuula nnyo bize niyo osobola okakolera mu ofiisi nze bampe akantu ne bampa ekifaawo mu palamenti buli omu yakakana apadde kambuze kabeere Anita Among kati kambuze n'omusiimuuzi w'omu palamenti apa interview kati singa tukuwa posti ate kiba kikkakatako kuba bw'otagimpa nkuteekako amaanyi anti ulya kuteekako amaanyi n'ova mu kifo ekyo anti katubuuze singa ye Kenzo n'ampita bwisi ku federation awo n'ampawo akafu buli muntu akkirizibwa kukola interview anti kambuzeeyo akantu kamu buli omu aba alina buli lunaku mba alina okukola uploads 4 abantu bwe baggwayo ne muteeka ku nninga ne mugaba mukulu noonya abantu abapya bano abakadde bagobe kati njagala abapya nga njagala kantu kati kankubuze ekintu kimu kale mu palamenti kuba mmanya mujja kungoba naye at least mbamba nuunye tugeze mu palamenti waliwo ekifo omuwala w'emmere oyo abanja bannange kankubuze ekintu kimu tugeze mu palamenti waliwo ekifo nga waliwo posti yakubanga beetaaga omuntu anaabanga akwasaganya ensonga z'abakyala bamukubye no bamukubye ogitwala anti Fina gyaliko kati olaba wakubye munne omukono Fina mujjayo alya buwe ne bampita nga banga kati wesimbe ku Fina nga mbagambe sina maanyi gakuba campaign kuba akalulu k'Abafina bangambye k'abantu ebi 5 sikakujja eno mu bantu wali abantu 5 be balina okukola ki okubalonda Fina mulyawo ezo sente waliwo atazaagala nsaba ne Fina emyaka 2 gyagenda osooka okumala osokolwe ku poliisi oko nga tanzijaayo nga buli kasawo Fina kati kye namwagaddeko ninze baate bakimpadde ne bakimuwa ajja kunyangiriza ensonga z'abakyala kyova njagala nnyo ayitawo kuba abaddeyo talina kyatuyambye ow'abaami yaliwa ow'abaami naye gyali ow'abaami gyali ne wendi kati njagala Fina ekifo ekyo ekya female representative akitwale mu palamenti tusobole okuba nga tumugamba ebizibu by'abakazi nga tulina ennamba ye kuba ajja tukwata Fina n'omala tonkwata nja kudda wano mu katebe ke kamu nkusasabbule alina bajeti naye abamuwa bajeti kyakubiri sente zayese bafuna nga bamemba ba palamenti wabula kino kye namubuuza kuba nange kenyini namugamba sooka anti aliisa babaka namugambye asooke nanga mpeeyo obuzibu alina aliisa babaka aliisa babaka naye ababaka mumuwe kubanga abaddeyo talina kyatuyambye abaddeyo abadde alya buli ne Fina mumuwe agende alye ate Fina ajja tuyambako kubaffe abalina abena abakazi b'ebizibu kati nze neetaaga byalaani badde njagala memba wa palamenti neze nenyingira palamenti bannange Aisha Wesironko ampeeyo akantu the leaders can eat water Honorable Wesironko Aisha njagala ompeeyo akantu ne gundi Honorable Nabakooba naye njagala mpeeyo akantu then nono mupya gwe baakawa gundi waliwo bakyusizza Betty Kabya we yabadde Justice Aisha namulabye alayira njagala mpeeyo akantu IGG njagala mpeeyo akantu kambuuze noonya nnamba ye bali mu kukyusa bifo who is the current president of Uganda njagala mpeeyo akantu gwe anti kyeggwame ngenda funa bwa minisita muzeeyi yankubirako awo nyoko era bano akikulu ekizibu kye mulina olaba oyo mwana muntu wange anti nyoko ekizibu kye mulina mundabira ku level y'emu nammwe lwako muzeeyi yaŋŋamba sigala ng'okola akantuko naye muzeeyi yansuubiza obwa minisita minisita w'abakyala kuba yaŋŋambye nkulabye ng'ensonga z'abakyala ozirimu nnyo nosinga be nnateekayo era ngenda ku payroll ng'esinga neyabamemba era mbalaba beereega bamenyeka baba makaadi
nange mzee yangu ya kusimu independent sente muzitaddemu nange tasa kukubira sem because you are nobody mzee wange yasama chama mwa mzee wange mzee wo nze ngamba mzee Museveni kwamanyi nze ngamba president waligambe president yakala kumpa obwa minister na mubwabe omwami tebatwala mutwale ku kitebe yesiba abantu we bamutwala bannange kati nyaga Malende ampeyo akantu asinga ekibiina amaanyi Malende bali mulala namunaawe anti kyemwogera kyennyini kibi mwina fitina ku Malende okutandika oganti asinga ekibiina amaanyi mumanyi kitegeeza nedda mukwano manyi kitegeeza eri munnammwe gwe bwenzija nga nze ntwala kitwale nze ntwala nuupu nga goli ogenda kwasimaza nino kuwa kadi musirugwe ne bajja ne bagamba kati kankubulyeko bino ebintu ne bajja ne bagamba gosinga ekibiina kyange amanyi kyentwala aganyabo kadi mye njikugyeko ng'otegeera nti nze kkubisa akalulu nzekummanyi era ekyo kigambo mukikomye wano ekifo kyali kimuyise mu ngalo twali tukiwadde Zaala goza Zaala muteeka erikali kazitoko mwatuteka muzonziza Zaala banalinga agent akirazunga mutwalako ne gundi kati nawulidde mpiji wakyali wakalu njuizo muzaawo singa sewanyalo natufuukira ekizibu banemudiza kadi ne tumusindike omanyi ye buli we tumuteeka afiitingawo Zaala Zaala ali versatile ngeri gye yaliko meeya wa sikasisi eshi nekati bobogenze bwe baba bakwadde wa minisita w'abakyala omulamwa guli gwabaddeko gw'abakazi okunaaba banaabe atiso isengamu ekimotoka nga kigala kuba kyakuba abakazi mpiira abatanaaba jagibayitanga njogereko nabo kati lwaki oli tewamuyita nga tebannamuzaka ate babiŋŋambye bamuzaayo tugendeeka baginyumiza bunyumiza katugendeyo kati batuwe endagiriro tugendeyo yogereko naye yandiba jakyetaaga muntu wakwogerako naye era bw'oba gy'oli nga sitole ye n'ogirabye noonyaako mbulire lwaki tonaaba we can see omwana gwe banyumiriza atanaaba oyinza okwogerako naye n'akyusa mu mutima ati nze kati olaba mmwe nkyanyumyako nammwe kaseera ngenda kuba busy nga nina PS nga nina PA nga nina ono omukwano bano bebagenda okunkubira nga mugamba omwana gijjeeko yafuna obudde bwabwe andi office otunamanya weri twokyanjo ki bakajiko ngenda batwala ngenda bawa ensigo z'emmwanyi mugenda mulime kajiko temusaana kuba mu kibuga kati olaba ekyo kyoyogedde olaba ekyo kyoyogedde kajiko ngenda tegera bagulira zifaamu eyo olaba ekyo kyoyogedde tugenda kera mu nsozi tusindika musantima twafuna obwogerero nja kumuteeka ku geeti bamanye nti ketutegedde nti agenda tuyisa bwa tugenda kera mu nsozi kufuna misantima tojja kufugayo baaba so obwa minisita mbuwulira ate obujja bw'oba ogenda tuyisa bwoti tubonyebonye ffenna mu kasana ofune ewali esi mbate otusindike lujjo kyenjagala ku security y'obwa minisita ojja oleekana naye wabaawo protocol nina kyaliwanga awo minisita namukunyumiza ali awo olutamulako katono ministry yaabwe eri awo agenda njasama ndi wana nti nebagamba you are talking to the minister. She has someone inside, but she has said you wait. Natula. Ate nga sina wenvaawo yali agenda kunjokya. Natula. Mukubirako. Namugawo waayi. Abantu abo bakugambye nti nazzo omusirikale ono namugambye. Ne bampa ne PS1 ne mugamba. N'agamba, shabe mbangambye wooli ninaamu katono. Kiraye tayogera nnyo bubi kumala manyo oyinza okudda eno n'omwasamira. Natula. Ate yali mu ndoba yakikozesa fitina. Nalinda. Ne bampandiisa ne mu kitabo. Nawandiika mu kitabo. Kati ne mpandiikamu ne date ne time. Kati owulira nga nawe oyagala kwesasuza. Kati ne mmala ne nnyingira ne mugamba mukwano ndeesa akajanja walina nga Aunt Shamim kati awaliwo protocol. Bw'oyingira eno nga tuyoka tukuba emboozi zaffe. Nembeera eyo nenjasamaana ye bwe nali nfuluma era ne bampa ekitabo. Nera kati kyemmanyi bw'obeera era weetaaga senior advisor. Mzee kagatoba bumukutte. Sisobola mzee afiire ewuwe. Sobola kwesibako bantu. Abantu mwe bennyini mumpa obutwate. Hanze mbeera driver awo. Emmere buli gye bandeetera.
Mbera unajiriako. Nze mbera driver awo. Kati gwe nkuteka lyo testing emmere yange. Onsasula mmeka omwezi? Ono. Mbanja kala ji testing bandeetera obutwa mbanja kala yabasoka. Onsasula mmeka omwezi kuba gwe mulimu munene. Obompa mmeka omwezi? Nkuwa 2. Nyoko 2. Nyoko 2. Emitwalo 2 abadde akolera. Nyoko 2. Nekuwa ne transport. Owaaki? Kati ngwe 5 buli lunaku. Emitwalo 65 omwezi. Ogifuna wa? Kudde abadde ofuna sene meka gwe musiru gwa butamanya nnaku yamu. Bagambye miliyoni. Obadde okolera ku dutu. Omwezi nfuna akakadde kamwe emitwalo aga. Ewa. Kati nkubadde gyenkola. Emifaliso gye weetika n'obula okufa. Kasafuna. Mweta emmere ya bwerere ya gavumenti omubaleeta kawu. Baleeta kawunga. Kasitotegedde nti nkola mifaliso. Kati nzireka ngamba abana mbunva kulya. Okulya gwe mulimu. Mbasi kuwe 65. Andi ogibala 65 neto bala mitwalo 2 egye gintwala ne ginzizeeka. Lwaki obosule w'emitwalo 2? Lwaki obosule w'emitwalo 2 nga nsambya wali awo wanse kato mu kinyolo? Gy'obosule oba onywa amafuta ga mmeka? Nze mbaga gavumenti. Abula togenda funa bwa minisita. Ngenda kubufuna. Bakirabye. Omukulu yankubidde. Nze amanya akasimu kange kajja okusaawa 8 gwa kiro. Okimanyiza n'okufira myezi 2. Amukolera ennyo tamuwa. Okimanyiza n'ofira myezi 2. 2? Kanyimba njagala ofe mangu mu wiiki. Abula bbayi. Naye obwa minisita bugenda kukwata abantu abo mutasuubira ekisanja kino mbabuulira ate nga bangi bagenda oyiwa. Mwamulindeko mujjagazi Beda yayogera wano. Oyagala nfe mangu? Bugenda kukwata abantu nga lwo n'omukulu gwe bangaye gwe bagenda okuwa obwa minisita muwaffe wano abadde mu bifo bino ebya Labour, Ministry of Labour. Bwina gwe bugenda okukwata. Nange mpulira olukungukungu. Ati mwekati omusajja omukulu tabamanya ate. Anje siri ku ekyo kuba bwe ngenda mukomera alapimba mukungu. Zeere eyo. Siba mukungu. Kubeera mu bidoli. Sifuddeeyo kasamba mukungu. Golooza lwaki? Ng'omaliridikayo omukomera. Lwaki ennaku zino omuntu asobola okunjasamira ne siyogera? Because banteekateeka. Bali mu kunteekerateekera ggwanga lino. So bannange ate bampereza message. Nkekuli message. Yasamira buli wabula. Tekuli message. Aka message okuva ew'omukulu. Tusiibule. Siibule maama n'atufiirako Fista Zefiira wano. Ekyo kano akwata firimu. Bw'omulya nga atukanda likes views. Okwata firimu. Kati episode yakumeka gotubuli eno tugigale tukuwe endala. Muntu bwakulya ng'otukanda views. Nina okukola oyo omukulu ngenda mukolako interview. N'abagenyi bakande views. Executive Media. Focus, innovate, succeed.